Eno video buli muddugavu yandigirabye era nga leero nkuleetedde akamu ku kakodyo omuzungu kakyakozesezza okusigala ng'akyafuga Afirika. Katuddeko wano ewaffe. Ekyamazima singa otunulira wano mu ggwanga ffe abantu ba bulijjo n'abakulembeze baffe ebiseera ebisinga tubimala nga tuli mu kaayana ne tutafissaawo obudde obulowooza butya bwe tuyinza okuleeta enkulaakulana mu nsi yaffe eno. Omuzungu kasita yamala okutegeera nti singa atuleka ne twegatta awamu twali tugenda kufuuka b'amaanyi sinati nti n'okumuyitako. Kyasalawo okukola kwe kuleeta sisitimu ey'ebyobufuzi kati mwe tutambulira era kati ojja kwesanga nga waliwo abantu abawalana bannaabwe olw'ebyobufuzi olw'okuba nti ono awagira kino ono awagira kino. Kati ne weesanga nti abantu abandigasse obwongo awamu ne balowooza ekintu eky'omugaso ekitwala eggwanga mu maaso obudde obwo tebasobola kubufuna. Kubamu akafaananyi singa abagezi abali mu opposition n'abagezi abali mu gavumenti nga beegasse awamu ne batandika okuleeta ebiteeso ng'ebiteeso bino byonna bigendereddwamu okusitula enkulaakulana eya Uganda ng'eggwanga. Olowooza singa eggwanga lino liriwa Munnayuganda njakubuusayo kano oli wa ddembe okusevinga eno vidiyo ogikozese nga reference mu biseera gye bijja. Tewali gavumenti erireeta nkulaakulana nga tukyali mu sisitimu ng'omuzungu yakyafuga abakulembeze baffe ate nga yatulowooleza ku biki bye tulina okulaba, ku biki bye tulina okwogera, ku biki bye tulina okumanya. Kubanga era n'onookyusa omukulembeze ng'onaamukontroli nga tomugjeewo kiba kitegeeza nti ono ne waanajja ajja kukola ebyo onaamutwala by'ayagala so si mmwe bye mwagala. Gwe teweebuza lwaki ebintu ebyandiviiriddeko enkulaakulana ey'omuggundu mu ggwanga tebiteekebwamu maanyi okugeza ng'ebyobulimi. Ekyamazima tukimanyi bulungi nti Uganda nsi eyimiridde oku bya bulimi naye gwe teweebuza lwaki mu nsi ezisinga okulima tetuyinaamu kifo kya ku mwanjo kiri awo ate nga ffe abandi badde bakulembera n'ojja kusanga ensinga zi Ukraine, ensinga zi Russia nga ze zisinga okufulumya emmere naye ng'ate bw'olaba embeera y'obudde gye balina tefaanaganirako ddala n'ewaffe wano. Munnayuganda gw'abadde mu byobufuzi ng'owalana munnayuganda munno olw'ebyobufuzi nja kutegeeza eyo ensobi gy'okyasinza okukola nga tomanyi era nga tewali kalungi k'ogenda kufunamu. Wabula ekikulu okukwataganira awamu ne tukola ebyo ebitwala ensi zaffe mu maaso nja kukulagayo akantu katono nnyo. Bwe teweebuuza lwaki abakulembeze abajja naddala wano mu Afirika nga balina ebigendererwa eby'okukulaakulanya ensi zaabwe nga tebatambulira ku mateeka agabaweebwa okuva mu bamagulumeeru tebawangalako ku bukulembeze era bateekebwako amannya amabi, bateekebwako amannya ag'obutemu, ag'obutujju n'ebirala bwe bityo. Olw'okuba nti baatusoma ne bategeera nti ffe abaddugavu tetulina nnyo obwo obudde okufumiitiriza ku kintu okumanya ensonga lwaki ezze ki ekigireese ki ekiri munda. Obwo obudde abantu abasinga tetubuyina. Ffe twagala muntu omu atugamba ekintu nti kino ffenna ne tugenda nti kino ffenna ne tugenda. Obwo bwe bulwadde bwe bukyasinza okusumba amawanga ga Afirika. Olwaleero eno vidiyo ngikoze okuba omukwano gwennyina eri ensi yange era nga nzikiriza singa ffenna tweraga omukwano ne tukwataganira awamu nga tukolagana n'abakulembeze baffe nga tetweyawuddeemu tusobola okuzimba eggwanga ery'amaanyi ate eryeyagaza.